inside there. And yes, it is. Yes, it is Farouk Mir. It has to be Farouk Mir. The flag was let down. Big in it, White. He picks the ball. Very well bounced. Got the ball back in the play there by Wadada, but very well received. Okuyitamu kwa Uganda Cranes olunaku olw'eggulo ebyafaayo ebipya byawandiikiddwa oluvannyuma lw'emyaka 38 nga Uganda teyeetaba mu mpaka z'akamalirizo ez'olukalu lwa Afirika. In Sudan, Egypt and then Ethiopia. Here we were in Accra in Ghana. Wabula ng'emirundi mingi Uganda ebadde eviirako ku kaguwa olw'akabonero akamu oluusi ggoolo bugoolo oba n'olundi okulemererwa kakodyo ka penalty. The likes of Mwena are not too concerned because they know the game of soccer really. Anything can happen. They could actually go and win in Uganda because tactics do change. Uganda obviously were playing for a draw. They had a lot of men behind the ball. In Kampala, they will be going forward. They will be opening up in defense, and that could just work against them. So, not all is lost for Zambia, the African champions. They can still see their way to South Africa for the 2013 eyagusambako ate nga yasiba ekiwero ky'eggwanga okumala emyaka 9 okuva mu 1993 George Simwogerere mu mbozi yaffe ey'akafuba tutottoledde ekyenjawulo ekyakoleddwa ku mulundi guno okusobozesa Uganda okuyitamu. Nebaza timu ya Uganda olw'okusobola okuqualifyinga n'egenda mu Africa Cup of Nations egy'okubeera mu Gabon. Naye njagamba nti abaana balina omukisa. So ebintu ebyo bibaamu omukisa. Kati badde n'omukisa ne bakituukiriza. Then wakati kifo ky'okubiranga buli kye tukwata. Ne Kenya ne twali mapenalty twakwata kyakubiri. Oba ojjukira. Penalty ya Ndemwesi. Ne ku Zambia. Otegera twali tugenda. So kibategeeza nti ekyokubiri kino leero badde lake ne bakikwata ne tugenda. Semwogerera agasseeko nti okugeza nga basamba mu mwaka gwa 1993 n'eggwanga lya Nigeria. Adamu Ssemugabi amala alemererwa akanyamu mu kisaawe Nakivubo. Bayina bulungi embavu eziyitamu wabula ensemu ye yali etwalibwa. Kubanga ffe twali tulwanagana ebbanga lyonna nga tukwata kifo kyakubiri. Natusobola kugenda batwalako ttiimu eki. Ne kati balina omukisa nti bakutte ekyokubiri batwala ttiimu meka 2. Era singa bali ngatwala ttiimu 2 twali twakagenda emirundi ng'esatu. Bwe tumubuuzizza ki ekisoboka okukolebwa okulaba ng'eggwanga libaako kye likola okusobola okukiika okw'omujjirano, Semwogerera awanjaze nti bekikwatako bateeke emisingi eminywevu okukosa okusikiriza abavujjirizi b'ensimbi ab'omuzinzi gattako n'okuteekateeka abatendesi abali ku mutindo. Tube ne structures ez'ebintu ebimu. Tatujja kwesanga nti Nawula Magogo agamba pulezidenti w'omupiira nti omwaka guno ogujja 2017-16 teri coach ajja coachinga Super Division nga talina a license. Naye ate ebigambo byabirya ebyo bizibu obuliwo. Kibi nnyo okufulumya ekigambo ate n'okimira. Kati bakochi bangi tebalina n'omupiira ogenda mu maaso. No, lwaki bawa ekiseera? Tobawa ekiseera. Bw'oteekawo omutindo gugobere gujja kunyiga abamu. Ebintu ebisinga kuba kutegeka. Ate tulina akademi. Wano Uganda tewali akademi. Akademi ze tulina z'abagagga. Otegeera. Olina omwana wo alina amasava agezze mutwale mu Edgazi. Sasole emitwalo 5. Semwogerere wabula era alaze okwennyamira eri abaddukanya omupiira mu ggwanga olw'okwesa olubabba abagusambako mu bifo eby'enkizo mu mupiira kyagambye nti tekisobola kutwala mupiira mu maaso. Kyegamba nti administration y'omupiira yanjawulo nnyo n'administration y'ebintu ebirala. Nze wano nkugoba manager w'ebbaala eno. N'emyala guno n'enyimiriza omusajja n'emugajja ngobere manager w'ebbaala n'abeera manager w'ebbaala n'ekola bulungi. N'ogoba Messi leero n'ogoba Obuwa n'otera mufuna okumala another 5 years. Kalota kulimbanga tomupiira gwetaaga bitabo. Mulimu ebitabo byetaagisa. Batega atwala ebitabo bitakola ki? Ebiteetaagisa. Finances what ebyo bitaaga abantu abali qualified. Accountants biti mu bitabo mu mupiira tubeetaaga. Then waliwo atawasaana ki ab'omupiira oguddukanya. Oluvannyuma lwa Uganda okukakasa nti bataka mu mwezi gwa January mu mwaka ogujja mu nsi ya Gaboni, kati amaaso gonna gali ku butya Uganda bw'enaasobola okubaako kyekola mu mpaka zino. Ng'omulundi ogwasembayo mu 1978 Uganda yawandikira ku final oluvannyuma lw'okukubwa Ghana abaali abategesi. Andrew Kagwa,
WBS TV Kampala.